Embeera yaisano wano mu kibuga eky'Iganga nga woli kubona era nga wona kulwa leero Ministry y'ebyendegeresa ngeri walala n'ekibiina ekya bwanannyini kiwandiise mu bumpimpi NASICTO oba National Association of Schools Community ICT Outreach leero bavuleyo batongoza abasomi abasoba 200 ababeire nga batendekebwanga bambi emisomo egy'omu mutwe era nga leero tuli wano era nga wona kulwa leero abaana bano babawaire certificates daibwe mumisono egyendawulo oli kwa YBD and Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Timu era commentinga nga wemba kubye bambi tuli mu kibuga eky'Iganga era ngeno Ministry y'ebyendegeresa n'ebyemizano ngeri walala n'ekibiina eky'obwanannyini ekya NASICTO bavuireyo batongoza abasomi abasobe 200 bamaze ibanga nga batendeka oba okuba traininga naddala mu misomo egy'emitwe. Abaana bano abandi baberenga basoma mu masomero ga government n'aga bwanannyini ate abantu abandi baberenga bali waka oluvannyuma olw'okuva mu masomero ge baali basomeramu olw'ekizibu ekya COVID-19 ekyabalemesa okusoma ng'abaana abasinga naddala abalinzi n'abawala abalemerwa okusoma. So waira abaana bano abandi baberenga balemerwa okusoma ekibiina kino ekya NASICTO nga kikolera walala n'Ministry y'ebyendegeresa yabagema ku yatandika okubasomesa naddala skills ez'omutwe nga bekale carpentry okubada okutunga ekyalaani emigaati n'ikeeki n'okola ebintu ebyendawulo era nga olunaku lwa leero abaana bano babatongoiza oba okuba passing out nga babagere certificates era nga abakungu tibakomye gano eriyo n'abaana abo mu masomero nga gembako bye private n'inannyini boona babeere nga batendekebwanga naddala okola ebintu bino eby'omutwe nga new curriculum weerambika mwidi bulungi bakagwa nti government kuno yataawo yaleeta new curriculum ensoma empyaka nga ku mulundi guno omwana tebamusomesa busomese bigambo bya bikwate wabula bamusomesa oba bamutendeka emirimu egisobola okumuyambako naddala egy'omu mutwe era nga tugira okubona nti abaana naddala senior 2 wera babanga bali kusoma ebintu ebindi ebya gavumenti amasomo agandi wabula bano batendekebwa ebintu ebindi nga carpentry okulobwa makanika motoka n'epikipiki babatendeka okola emigaati babatendeka okuluka music dance and drama okwemba of course bibayambeko ku ntindiga banga balemereirwa birebire byokusoma ebindi bebasoma history basobola okujja batandikawo ebintu oboolyawo bisobola okubayamba. So okutwaliza awalala abaana bona besolokaiza ano ku isomero ly'Iganga high school mu kibuga eky'Iganga era nga Ministry y'ebyendegeresa n'ekibiina kino ekya NASICTO bwe basinzire baba passing out oba okubatongoza babaga certificate daibwe nga kino kitegeeza nti bamaze okutendekebwa era nga sawa yona baida kujja babenga batandika ebintu ebyendawulo ebinabayamba okufunamu kwa kasente ng'okutunga ebyalaani okola emigaati oba okola keeki n'ebintu ebindi nga carpentry era nga mbole mu bifaananyi byaife tuyogera ku n'abaana bayiga high school bano tubagende baana ba senior 2 tubagende gabulanga bali kubada nga bali kubada entebe nga bali kukola ku bu saving box buno bu box bambi batereka mu sente batukobera nti kino kibayizizaamu amaani kuba ni mu kiwumulo basobola okutandikawo okweterekera akasente kaibwe. Twogera ku nabo twababuuzaako ku engeri bakolamu ekintu kino era oba oli kiri kujja kubayamba kitya. Amaina gange ninze Musobya Chweva nasomera ku Iganga senior ya kubiri so sekola form desk kuba balisenga mbawo tinge gange so eyo tujimaze ile wale tumaze nusi sawa dineno ndikola ka saving box aiko sawa dinombe ndikola kangi kakozesanga kubanza boarding student sulanga mu sente dange
wano likola saving box lino lijatuyambanga okutereka sente n'abantu abandi nga tukoze skill gye tujova nabo wano tusobola okujja kuli eyo paka oba omuzaire aziraka sente watandikawo akantu kakatontono kati wakolanga saving box wokutunda ku kyalo ate nze nsanyuka ino olwa abantu okutulumukira n'okutuyambanga okuleka ebyosoma bafuna ku skill eyindi lino. Nze nayiga okutunga saati nga dinede isomero skirts kanzu ni ebiteteeyi bino ebyabakulu n'ebyabaana abato ni gomasidende kwayembe nkadimaliriza bulungi edo dijja kunamba okusobola okuba ntawa business oba kutunda ngoye ntumfune ngoye natungira abantu nabawa byanamba artist oba okufuna kuwa mami wange ekintu na kimubesawo. Tupasinza out abaana abawera olukaaga olwaleero basoma bali assessed mu byalani mu nviiri mu kubekinga mu juice processing okufumba okukola juice so abaana bano tulowooza nti basobola okukozesa embaluwa dino okufuna emirimu kuba abaana baife abasinga okusingira ddala bano ba school dropouts ng'otwaire ku abali mu masomero kuba abali mu masomero nga bwe muwulire professor bwakobye nti basic education kibanga okwezaaniikiriza bo basobola okukipinga basobola okweyongera nga balinga abeezaaniikiriza ayo bali kufuna ki amagezi n'obumanirivu so buti bana abalinga tibali mu masomero skills dino de bafunye nife campaign eno lwaki twayeta n'abakozesa ab'emirimu ba industrial experts abo nga twenda bategeere omugaso gwa Directorate of Industrial Training embaluwedo de bawa abaana bano era bategeere nti abaana bano baba bagezeisa bategeera nti baidye ebintu ebyo kati abaana bano abasinga engeri gye bali nti bazira ntandikwa tubasuubira nti bano abakozesa ab'emirimu gino basobola okubeesiga babatuma ku mirimu nga bali kunoonya engeri ey'okufunamu kapito eyaibwe beekozese beene okutoolaku ekizibu kye tulina mu bano ba school dropouts ni bano abaana batwazaalira waka ba single mothers mu covid wano tulina abaana bangi nga baliwo beeze ebintu bino fine babyeze aye obuzibu balina nti n'okufuna kapito nga bazira babayambyeku babeerera n'obuzibu kuba they don't have. Nsandukire ne gundi NGO eno kyeri kukola okubona nti etaamu omulamwa ogw'okuyamba abaana okwega ebyemikono obuta kuba nti ono kuba tiyasoma ono yasoma ku katono kubanga ebyemikono tibikozesa mutwe gwonka skills ziba n'emikono gino abantu baba n'ebitone byandawulo kale omulamu ogw'oda gavumenti gweriku mu kitongole ekyo ekya industrial training okubona nti abantu bava mu kulingirira gavumenti yonnambe abantu beyambe beene bakolenga bu project bwaibwe babukuza mpolampola kale nze ng'omuntu ali kuzimba industry mu gavumenti mpulire nga kinwana kukubona nti mpagira omuntu ekintu kino mpagana abaana bano abavanga mu P7 nga mulimu omulala gwe bakola gwaki gwakuba house girl gwakuba ki okiwulira aye mpegano omwana wabanga aidde okola keke aidde okola mandazi aidda kufuna ekibaati kye afuna amayiga awantu atandika okulera abantu amandazi atandika okubala amane profit niki mpegano omulala gunaidda wakati benda kukola kikuta bantu ka sente okwa community gano government dheri kuleta omwana bangali ni skills de aba niga atandikira naddala nze kyabawala okuba nti bali kukola these bakery courses nkiwagira ino kubanga nze nasomesa abaana bangi ino nga mbalete wange nga nabegesa bakuba emigaati besomesa beene ayo omwana agabanga talisobola kusoma kikule ekyo kityo obanga ye mwene weena olimu okuna obuzibu bw'okusomesa omwana otyo gamala senior 4 mutwale mu technical institute asome emyaka 2 aje asome diploma oba gamala P7 mutwale mu technical school amale
3 years there, that is equivalent to senior 4. Amala Jem Technical Institute, 2 years, Amala Jasome diploma. And those are skills, they have a skills, such that he can come back and employ himself. But these people are your examples. I thank the government for the new syllabus, new curriculum. Because if you can make this quick, you can make juice. First of all, they are training a woman, a very serious woman, for a home. In their communities, and the National Association of School Community ICT Outreach as an organization for pattern and collaborating with the Ministry of Education and Sports through career opportunity and lifelong skills development campaign and program to accomplish the following. That is training of secondary school teachers in computer application for digitalization of teaching, career guidance and counseling on career or education pathways in Uganda, workshops on identifying career opportunities, development and curriculum building for the fresh graduates, and also training in skills development among the youth, especially during the COVID-19 pandemic lockdown. Tukajja maiso ano okugera ku n'abaana bano abakugwike nadda mu mirimu egy'omutwe awere nga bakali kusoma bali kusoma ono ye ndina yegwano bamweta kona Gladys nga wa senior 2 kusoma ly'Iganga High era nga bambi n'abaire nga bakola emirimu egy'endabolo wera ali kusoma biri ebintu ebindi ono aliyo n'emisomo egindi egy'omutwe gy'abaire kutendekebwa nga new curriculum bambi weri kulambika. Gladys tukobere kuko iwe obaire soma biki? Baire soma kwega akola juice. So obaire osoma kwega akola juice wayega juice butwedi okumu bwe bamukola ndidi. So tukobere kuko process bakola batya juice okubanga abaneka bulungi era wa munu amule wa womero bulungi. Tukola obutunda twakola n'emyembe twatamu nga tulikola mango juice twatamu n'emyembe twatamu kuni garlic twatamu kuni entangawuzi twatamu kuni beetroot kati olumala twatwala mu blender mu jaga blender twata ku blender twatandika omukuba kati yaba mulungi olumala twatamu sukali twajja twasengeda. Okay, Gladys embwene birungo nga mutamu bingi bina birungo ebingi tibisobola kulumya abantu munda. Kati ngo walusazi tutulina tamu ntangawuzi kubanga abalusazi tubatera kwenda ntangawuzi so abawalusazi tutatamu ntangawuzi ayi bina ebirungo ebindi biba birungi. So nga mulikola bali kubege muli kusoma engeri bakola mu butundo bulungi babegesa nti aba mukola bononga babalusazi bononga tibwa balusazi mufani kundwereda abantu obolyawo tufani kundwereda abantu batwegesa okolanga buno bwa balusazi buleti bwa balusazi. So olowooza bino biwayeze adala nkola butunda bijja kuyamba ki kuba tubonoka asoma oli mu senior 2? bijja kunambako okubanga wenkula nsobola okuba juice nafunanga esente. Twedikolese nga wenkuze okufuna sente kyenjadikozesanga so kubanga tedi kyakozesa sente ndidi kubanga nsobola okubeesaawo amaka. Okay, oli kusubira ino kuba n'amaka kale bambi twoyanziza tukwendesa birungi byerere gyokola ebyo gyokola ebiseera byokusoma bambi balani kubamu ku baana bambi abatendeka ibwe ebintu ebyendawulo mu new curriculum tekali bire bya kusoma history abachwezi daikemo debihogo dedalingikawo government yakyusa lero omwana atandika kusinya kano senior 2 nga bamwegesa okubada bamwegesa okola jirujasi ice cream so tibiringa bire byaira mwe mwasomanga just political education what is the government bichi the Arabs came on the coast, they called the lower migration from bichi. So babi nebyo ndi Yazid Yolisigira ngawe nkobe bakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos.
Aha,